yagamba situjja kubeera nga tufiira obwerere naddira ejje ly'abasiraamu n'alijjako ettundutundu eryawerera ddala abalwanyi 300 n'abeera nga abazzaayo olw'obunnanfuusi bwe n'abo abaali bamuwuliramu. naye Abdullahi ibn Haram bwe yatuuka ekiseera n'amugamba n'abagamba abanga baddayo temuddayo, taalawu mujje qatilu fi sabilillah, mujje tulwanire mu kkubo lya Allah, muleke kudda mabega. awe oba si ekyo kale ng'ekkubo lya Allah sirimwagala, si nniya yammwe. idfa'u, mujje mudifendinga ekibuga kyammwe omulabe akirumbye, mujje mubeere nga mulwanirira ekibuga kyammwe omulabe aleke kubeera nga akiyingiramu. qaalu, ne bagamba abannanfuusi nga baddayo, law na'lam qitaalan, singa twali tumanyi okulwana, lataba'naakum, twali badde tugenda nammwe, hum, abantu abo, lilkufuri yawmaidhin, eri obukafiiri ku lunaku olwo, akrabu, gye baali basinga okubeera nga bali kumpi, minhum lil imaani, okusinga lwe baali eno obukkiriza. obukafiiri babuli kumpi nnyo ng'obukkiriza babuli wala. yaquluuna bi afwahihim, nga boogera n'emyoyo gyabwe, ma laysa fi qulubihim, ekyo ekitali mu mitima gyabwe. bayogeranga n'emyoyo gyabwe ekyo ekitali mu mitima gyabwe. wallahu a'lam bima yaktumuun, Allah amanyi bulungi nnyo ebyo byonna bye bakweka mu mitima gyabwe, abitegeera bulungi nnyo. wadde nga mu wano babalaga kungulu nti bakkiriza, era nga balaga kungulu nti nno bagoberera Qur'an ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi bulungi ekiri mu mitima gyabwe, nti si bamativu na busiraamu. era embeera eyo eri mu basiraamu bangi nnyo. kungulu wano ng'akulaga nti musiraamu, naye ng'ate ye mu bikolwa bye mu kyalo ewaabwe gy'azaalibwa eriyo essaba eddene, nga ye kennyini ye nannyini kubeera ng'aliyimirizaawo. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا, abantu abo baatuuka ekiseera ne bagamba liikhwanihim, nga bagamba baganda baabwe, waqa'adu, nga bo beetuulidde eka, bali mu lwali eka, batudde nga bannaabwe bagenze mu jihaadi okulwana, ne batuuka okubeera nga boogera ku bannaabwe nga bali mu mboozi zaabwe, law ata'una, singa baganda baffe bali nabo baatugondera ne batagenda na Muhammadi kulwana Uhudi, ma kutilu, tebaalittiddwa eyo, bali eka batudde ku kyayi bali ku lwali nga bagamba singa bannaffe abo abafiiridde eyo, abafiiridde obwemage, abatirimbuliddwa eyo Muhammadi baatutte ne bafa, singa baatugondedde nabo ne bakoma mu kkubo ne baddayo nga ffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baali nga balowooza nti nno okugenda kwabwe kwe kwokka okubaviiriddeko okufa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga atugamba tibaali nga boogera nga batudde eka nga boogera ku baganda baabwe abafiiridde mu kkubo lya Allah, law ata'una, singa baatugondera ne batagenda na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulwana Uhudi, ma kutilu, tebaalittiddwa bwe batyo. Qul, bagambe aboogera abantu abaogera ebigambo ebifaananako ng'ebyo, fadra'u an anfusikum almauta, kale olumbe bwe lubeeranga nammwe lubalumbye, mululwanyise ku myoyo gyammwe luleke okubalya. in kuntum sadiqin, bwe mubeeranga mwogera mazima nti bali ekyabase genda mu lutalo, ne mwerabira nti ekiri atabaala naye asigadde eka. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، رتم كنا كمنا كدغلو وكروزا الذين قتلوا في سبيل الله، يا بابا غاندا بامغابتي ومكوبل يا الله أمواتا تمروزا تبفو، بل وبرا أحياء بارمدرا عند ربهم وقتون دواب يرزقون، بل مكغبروا الله سبحانه وتعالى لمكبيرا غابسانيو سانغا bagabura nga akulaga nti yasiima ebyo ebikola bye baakola mu kulwanirira eddiini ye. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين bali mu kujaganya n'essanyu ery'ekika ekyawaggulu, bima ataahum llahu min fadlihi, olw'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yabawa, ng'abibawa olw'okubeera nti yasiima kye baakola. ويستبشرون era nga bawulira essanyu billadhina lam yalhaqu bihim, kwabo baganda baabwe abaasigala ku nsinga bakyalwana naye nga bo tebannaba kubeera nga babeeyungako, tebannaba kufuna shahada, tebannaba kufuna kufiira mu kkubo lya Allah, kubeera nga nabo bagenda mu ssanyu nga le balimu, nga bagamba nti alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, abantu abo banywere
bakakatebeesire biri mu kkubo lya Allah nawe essaawa beri beetuuse tebagenda kufuna ntiisa yonna yonna ate tebagenda kubeera nga banakuwazibwa tebajja kunakuwalira ebyo bye balese ku nsi ate tebagenda kubeera nga batya gye balaga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abateeka mu nnyumba ey'emirembe eribeerabiza byonna ebyo bye baleka ku nsi. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله bali musanyu nga bajaganya olw'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyabawata ekyokubayingiza ejjana wa fadlin Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisa n'ennyongeza ez'ebyo bye baali batasuubira nti bagenda kubisanga Allah agenda kubeera nga abibawa era okusinziira ku ebyo byabawa bye balaba nga byeyongedde okusinga bye baali balowooza. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti bali mu ssanyu ery'ekitalo olw'ebyengeri ebyo Allah subhanahu wa ta'ala enkumuliitu byabafukirira ate n'ebirala okubeera nti babiraba nga byanyongeza tebyali mu birowoozo byabwe nti bali bifuna. Wa anna Allaha la yutii'u ajra almu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala akakasa nti tagenda kusazaamu mpeera z'abo abakkiriza wadde okubeera nga abalyazaamanya n'akamu n'akeddagala okusinziira ku bugumiikiriza bwabwe. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله يا بانتو أبا ينكر الله والرسول نبانكر نمبكا من بعد ما أصابهم القرح رفنمروا كبيرا بفني بوندو بيتلفوا بصحابة بافني بوندو بيتلفوا للذين أحسنوا الله سبحانه وتعالى قام بينا بابيسو برونجي منهم مبو واتقوا نبات الله أجر عظيم بين بيرن ننيو. الله سبحانه وتعالى يتنمزر نكو ببدو أحدي قالوا نكو تروالي روانقنا كمنا كدقلا abasajja bebamala okuva mu Uhudi olunaku lwali lwa mukaaga ne babeera nga bwe baddayo eka bwe baatuuka ewaka Allah subhanahu wa ta'ala ate n'abalagira babeere nga basitukiramu ku lw'essande nga n'ebiwundu bikyali bibisi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne baanukula olw'ensonga nti Abi Sufyaani nga bwe twalaba omusajja oyo yasanga omusajja nga yakava mu lutalo. Abu Sufyaani yali yakava mu lutalo ng'alinako waawumudde ateekateeka okwolekera okudda e Makka gye yava okujja okulwana Uhudi naye olutalo lwali lwakaggwa ku lw'omukaaga ku Sande ng'akyalinako waawumudde asisinkana omusajja eyali atambula ngadde e Madiina eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyali ayitibwa Abdul Qais n'amutuma n'amutikka mesegi nga mesegi eyo egamba tigenda ogambe Muhammadi. Abi Sufyaani yagamba omukulu w'abano abakafiiri abaali balwanyisa obusiraamu genda omugambe nti Abi Sufyaani awulira okwejjusa okw'ekitalo olw'okuba nti yafunye omukisa ogukuba abasiraamu n'abawangula naye n'abeera nga yeerabidde ekigambo ekikulu eky'okubalwanyisa okubasanyizaawo ddala. Era Muhammadi mugambe nti ndi mu kkubo nzija n'ejje ery'amaanyi okubeera nti njagala Muhammadi asaaneewo n'abo abagoberezi be tubeere nga tuli mu nsi nga tuli mirembe. Omusajja oyo bw'atuusa amawulire eri Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyali yakawummulamu olunaku olumu n'agamba abasahaba mwambale ne bazambalira ku bibegabega awamu n'ebiwundu nga babirina ebiyitirivu ne boolekera Abi Sufyaani we yali ayimiridde n'ejje lye ng'ali bagumbi awo bali mu kweteekateeka okuddamu okuzinda abasiraamu babeere nga bamalirawo ddala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera ng'akunga abasiraamu abo abaali mu bukoowu obuyitirivu abaali ku bisago ebiyitirivu abaali bafiiriddwako baganda baabwe n'abeera nga abakunga bagende basitukiremu bamutabaale mu kiko eky'obusungu ekya waggulu. Naye Abi Sufyaani aba akyali awo nga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeeteekateeka n'ejje lye. Abi Sufyaani alaba omusajja ayitibwa Ma'bad al-Khuzaa'i nga ajja ava e Madiina aba ayita mu kifo we bagumbye. Abi Sufyaani n'amubuuza Muhammad omulese agamba ki?
n'amugamba ebigambo bya Muhammadi bizibu nnyo wakati mu buzibu bwe baafunye eggulo ategese ejje era bali mu kkubo mu kiko eky'obusungu obwa waggulu era bali mu kujja bw'otabeetegula bugenda kubeefuga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ajja n'ejje lye n'agumba mu kitundu ekiyitibwa Hamraul Asadi n'abasajja be. Abi Sufyaani yagenda okulaba nga tajja kubeera ng'amalako ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Allah n'amussiza okutya okw'ekika ekya waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya Nabbi Muhammadi olutalo olwali lugenda okuddamu kafungula nkete. Abi Sufyaani n'adduka olw'entiisa gye yalaba Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amutaddemu, n'adduka n'ejje lye ne baabuka ne baddayo ewaabwe e Makka. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'addayo eka ng'ava mu Hamraul Asadi. Allah subhanahu wa ta'ala nga tataddewo olutalo wakati w'ebibinja ebibiri. Allah kyava agamba mu aya eno, alladhina stajabu lillah, abo abakkiriza abayanukula Allah, warrasuli ne baanukula n'omubaka, min ba'di ma asabahum alqarh, oluvannyuma lw'okubeera ng'ebiwundu bikyatonya bibisi bye baafunidde eggulu mu lutalo lwe Uhudi. Allah agamba nti abantu abo basajja b'amaanyi era abasuubiza n'abagamba lilladhina ahsanu minhum, balina abasajja abo abeeyisa obulungi mu bo, wattaqaw ne babeera nga batya Allah, ajrun azim, empeera ennene. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، abantu abo baatuuka ekiseera ne wabaawo abantu ababagamba nga baagala obbatereebula. inna nnasa kad jama'u lakum, mu butuufu abantu bamaze okubeera nga babeekobaanira bakomawo. fakhshawhum, temubatabaala mubatye temubalumba. zaadahum imanan, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekyo kyabongera buswandi bwa iman. imaani ne zeeyongera okulinnya n'obusungu obw'ekika ekya waggulu, ne balwana tufa na kuwona oba tuggwawo tuggwewo ku lwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe nkugambye, abasajja abo yali yabakolanga yabeekolera kulwanirira ddiini ye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaali babaterebula bwe babagamba nti abasajja bakomawo ababakubye eggulo, ye musajja ayitibwa Abdul Qais. Abi Sufyan gwe yali ataddemu okugenda okutiisatiisa abasiraamu nti akomawo okubamalawo, naye amawulire bwe yagaleeta ate yeewunya nnyo okulaba nti abayina ebiwundu batabuse butabusi ne bacwana ng'enjuki. fazaadahum imanan, imaani n'ebeeyongera bweyongezi. waqaalu, ne boogerera waggulu nga bagamba hasbuna Allah, Allah waffe ajja kutumala era ajja kutumalira ebyo n'ebikwatagana n'omulabe. wa ni'ma alwakiil, Allah mukuumi mulungi, yajja okutukuuma katubeere mu bukuumi bwa Allah, katubeere mu kuyambibwa kwa Allah. naye situjja kuleka mukafiiri kubeera nga ayinaayinira mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini nsi eno, ate tulwanirira ddiini ye kubanga egenda mu maaso. ye mukuumi asinga okuba omulungi, ajja kututaasa nga bwe yatutaasa mu lw'e Badiri. imaani ne zeeyongera. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله، الله سبحانه وتعالى agamba baddayeeka olw'ekyengera Allah kyeyateekawo nga tebalwanye. wa fadlin, ne bafuna n'ebirungi bingi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe baali baddayo mu kkubo baasobola okufuna ebirungi ebyalayisa ebingi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabateekerateekera mu kkubo omwo nga baddayo nga bava mu Hamraul Asad, Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali agumbye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baddayo n'ebyobusuubuzi ebyalayisi bye byasanga mu kkubo ne babyetwalira ewaabwe. lam yamsasuhum su, mu butuufu tebaafuna kabi ka lutalo konna. wattaba'u ridwana Allah, ne babeera nga abasajja abo be baali nga bamanyiddwa nti be baagobereranga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima. wallahu dhu fadlin azim, Allah alina ebyengera bingi nnyo era nga binene nnyo, ate abiwa bw'ayagala nga bw'aba ayagadde.
Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini maanyi, yenna nnyini ddiini eno, yenna nnyini gipulaningira agiteekamu abasajja abaagala okusiimibwa kwe ne babeera nga bagikolerera. Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini birungi ebingi. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان mazimoyo eyali abeeranga abamalamu amaanyi yali Sitaani yennyini. yukhawifu awliyaahu, Sitaani bulijjo etiisa mikwano gyayo, naye abakkiriza tebasobola kubeera nga ebatiisatiisa. fala takhaafuuhum, temuddangayo okutya abantu abo. wakhaafuuni, mutye nze nzekka. in kuntum mu'miniin, bwe mubeera nga muli bakkiriza. Sitaani temugiwuliriza, Sitaani temugigondera, etiisatiisa mikwano gyayo nga ba Abi Sufyaani. temutya abasajja abo era temubagondera. bwe mubeera abakkiriza, nze nzekka gwe muba mutya. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك تبكنك وزانغا الذين abantu abo yusari'una fil kufri, abangwira okubeera nga beeyunira beesogga ebikolwa by'ekikafiiri. waliwo abantu abeeyita abasiraamu naye nga bwe balaba ne bafuna omukisa ogwenyigira mu bikolwa ebitali bya busiraamu, mwana wattu babyanguyira nnyo n'okusinga bwe baalyanguyiridde okuyingira wali ebikolwa by'obusiraamu. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebagezangako okuyigula ettama ne balakunakuwaza abo abeeyunira mu bikolwa ebitali bya kikkiriza, nga buli ssaawa bafuna omukisa ogubeera nga babiyingiramu ne babiggweramu. innahum, mazima abantu abo abeeyita abasiraamu naye nga si basiraamu bannamaddala myoyo, la yadurru llaha shay'an, tebalina kabi ke bagenda kola Allah n'akamu n'akeddagala. yuridu llahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah, Allah yagalira ddala okubeera nti mubalaba nabo bannyini bakakase nti mu butuufu emyoyo gyabwe si misiraamu olw'ebyo ebikolwa bye byeyunira ebitali bya busiraamu. Allah ayagala nnyo obutabateerawo mugabo gwonna ku lunaku lw'enkomerero, kubanga nabo balibeera bakakasizza nti mu butuufu balya mu lulime ne mu luzise, naye ng'ate eri mu bukafiiri gye basinga okweyunira. Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde mamu mu kirabe, nabo bennyini bakirabe kitebajja kufuna mugabo gwonna ku lunaku lwa akhira olw'ebikolwa byabwe ebyo bikyamu ebyekikafiiri bye bayingiramu nga basanyufu. walahum adhabun adhim, bajja kufuna ekibonerezo ekinene ekyokubeera nti balimba Allah nti basiraamu so nga munda ebyekikafiiri bye basinga okwagala. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر مزما بانتو الذين اشتروا الكفر بالإيمان أباواني سوبكرز نبابيران قبو بيتوالدهم بكافيري لن يضروا الله شيئا تبينك بكونك بغيندا كوسا الله ناكم ناكد دغرا obukkiriza ebyobukkiriza ne babeera nga babisudde ettale, ate ebyobukaafi ne babeera nga bebeegulidde bye batutte mu kifo ky'okutwala ebyobukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebagenda kubeerako kye bakosa Allah n'akamu n'akeddagala. walahum adhabun alim, era bagenda kufuna ekibonerezo eky'obulumi ekyekigwanira ebikolwa byabwe. ebintu bingi nnyo wano bye tulaba mu ggwanga eryaffe wano Uganda nga ddala mu butuufu byali bya busiraamu, naye ffe ne tuguyitwa omulembe n'enkulaakulana, ne tubeera nga ebintu by'obusiraamu twabisuula emabega w'emigongo gyaffe, ne tubeera nga tuguze ete ebitali bya basiraamu ne bidda mu bifo by'obuli eby'obusiraamu. ekyokulabirako nja kuwa wano ewaffe twali tukimanyi okuva edda mu bakadde baffe nti omuntu bw'aba awasa ateekwa kuwasa nga waakiri ku mukolo gwe nga kuliko amataali, naye ekyo ekyamataali abantu baakisuula ettale ne babeera nga baguzeemu ekirala kye bakozesa kye mumanyi obulungi ekyokubinuka n'endongo, ate ng'ekyo kikola tekyali kyaffe. ekyokubiri nga tukimanyi nti omusajja yenna takkirizibwa
kubeera ng'afumbiza omwana w'omuntu atali musiraamu. Era ekyo twakisangawo bakadde baffe nga bakikutte kannabwala, naye ekyabantu abamu kati baakivaako olw'okwagala okubeera nti baagala bino ebyokufuna eby'ensi, bafumbiza abaana baabwe. Abasajja abatali basiraamu abalokola abalina ssente, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaawaanyisa embeera eyo ne babeera nga beeyunira ebintu by'ekikaafi ne baleka ebyobukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mwina temujja mukosa, naye mulinde ekibonerezo eky'obulumi. Wane waffe dda twali tukimanyi nti omusajja ekidaala ekyaffe kyabangamu ebika 3, nga waliwo bateekawo ebisansa wakati w'abasajja n'abakyala, nga bannaffe ab'eddiini endala babatuuza ku ntebe. Ekyo kye twakula tulaba, naye olwaleero ebintu tebikyategeerekeka. Omusajja atula n'omukyala ng'eyo enkola si ya busiraamu n'akamu n'akeddagala, ne tusuula obusiraamu ne tusembeza ekitali kya busiraamu n'ebintu ebifaananako ng'ebyo bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu bonna basazeewo okubeera ng'ekyobusiraamu bakisudde ettale ne babeera nga batutte ekitali kya busiraamu, balinde ekibonerezo ekiruma ku lunaku lw'enkomerero, ate nga tebalina kye bagenda kukosa ku ddiini ya Allah n'akamu n'akeddagala. Eddiini ejja kusigalawo entuufu nga yo ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yakubanga yeeyimirira okubeera nti agikuuma, n'ebyokulabirako nkuyanja eyo ewammwe gy'obeera by'oyinza okulaba ebyaliwo nga bya busiraamu, naye olwaleero abantu nga babisuula ettale ne babeera nga basenzezza, ne babeera nga basiimye ebyo ebitali bya busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nabbi Muhammad tebakunakuwaza abo abeeyunira ebitali bya kisiraamu, ebyekisiraamu ne babisuula ettale. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eyo njagala ebeere nga nsonga nkukuravu ebalaga nti eri Katonda tebalinayo mugabo n'akamu n'akeddagala, ng'ensi yonna erabye nammwe mulabye nga mmwe bajulizi ku nsonga. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا تبرولزا نكدرا بابتكرزا انما نملي لهم تمزما في akasiiso ke tubassa ne tubeera nga tubalekedde eddembe wamu n'okuba nti batujooga. Akadde ako ke tuba tubawadde babeere nga beeyongera obujeemu, tebalowooza nti khairun li anfusihim, kalungi eri emyoyo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala omujooga, n'obeera ng'otta bantu banno n'akuleka ne weeyagala ng'oli mu bidduka, ne weeyagala ng'osula bulungi ng'olya bulungi n'abantu bo, kyokka nga ggwe ebyo byonna obifunye lwakumala kuyiwa musaayi gwa munno. Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza ensonga eyo nti abakafiiri ababeera nga beenyigira mu bikola Allah by'atayagala, ne tubassa akasiiso ne tubaleka mugire nga mweyagala, timulowooza nti tubagayaaliridde. Ekyo si kirungi eri emyoyo gyammwe. Innama numli lahum, mazima ffe tubassa akasiiso ne tubalekerayo akaaganya akeyagala, liyazdadu ithman, basobole okweyongera ddala okubeera nga beevuruga mu bibi. Walahum adhabun muhin, ng'enkya bajja kufuna ekibonerezo eky'okubanyoomesa, eky'okubalaga nti tebalina bbeeyi yadde nga kuno ku nsi bajeema olw'ebitiibwa bye baba balimu n'obugagga bwe baba baagala. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله تيالي الله سبحانه وتعالى سبلا ليذر المؤمنين وكلك بكرزا بقامنت تولي بكرزا على ما أنتم عليه كمبيرا جمالكو قبل يوم أمانينت مكرزا واليوم أمانينت مكرزا حتى يميز الخبيث من الطيب يتيكوين بيرا الجوك مصبز السوقوا ولا برونج مبابي embeera yaliwo mu kiseera ky'olutalo. Abayizi toyinza kugamba abaana b'essomero ekyokulabirako nti bonna bajja kweyagala nti bategeera kyekimu okutuusa ng'omaze okuteekawo ekigezo. Osooka omanyi abanyiikivu n'abatali banyiikivu, abagezi n'abasiru ojja kubamanyira mu kigezo. Kati abakkiriza abatuufu n'abakkiriza ab'ekiwaanyi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba saali wa kubaleka mu mbeera eyo nga buli omu yeeyagalira ku munne nti nze ndi mukkiriza imaani yajjula ddendi eno waggulu, nga simaze kubalaga tesiti, nga simaze kubatesitinga kubalaba nti mbawadde ekigezo. Naye olutalo bwe lwajja nategeera abakkiriza abannamaddala baasobola okunywera ne beesiba bbiri ne balaga obugumiikiriza eri eddiini ya Allah.
n'abo abaali abatitizi nga bannanfuusi mu mitima gyabwe ne batuuka n'okugamba bannaabwe nti singa baasigadde nga ffe tebaalifudde. ebyo byonna byalaga nammwe ne mulaba abasiraamu abannamaddala n'abo abatali bannamaddala ne mubaleera nga mubalabidde ku kigezo Allah subhanahu wa ta'ala teyateekawo. wama kaana Allahu, era teyali Allah subhanahu wa ta'ala liyutla'akum, asobole okubeera nga abalaga alal ghaibi, ku ebyo ebitalabwako ebyewala ebyama. walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha, ne Allah alonda mu batume be oyo gwayagadde n'amubeera nga asobola okumulaga n'okumutunuzaako mu byama eby'enjawulo ebinajja. fa aminu billahi wa rusulihi, mwabakkiriza muteekeddwa okukkiriza Allah n'ababaka. in tu'minu wa in tu'minu, naye bwe munaabanga musazeewo okuba abakkiriza. wattaqaw wa tattaqu, ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in tu'minu wa tattaqu, singa munakkiriza ne mutya Allah, abatume bonna ne mubakkiriza, n'ebyo bye bajja nabo ne mubikkiriza, ne mukkiriza nti Allah gy'ali, ne mubeeranga mumugondera wadde nga temumulabako, ne mukakasa nti y'abalaba, ne mukolera ddala ng'abalaba. falakum ajrun azim, mujja kufuna empeera nga nnene nnyo bwe muliba muvudde mu bulamu bw'ensi eno. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون, tebagezanga okulowooza abo abantu abakodowala nga bakodowalira bima atahum Allah min fadlih, ebirungi Katonda Allah subhanahu wa ta'ala bye yabawa. n'akuwa emmaali, n'akuwa ettaka, n'akuwa abaana, n'oleka mayiro ne mayiro nga tekuli muzikiti gwa Allah, n'oleka ebibanja ebinene nga tojjangako ttaka lya Allah, n'obeera ng'olina emmaali naye nga togitolamu zaka, n'obeera nga Allah yakugaggawaza naye tosobola kuyamba banaku. Allah agamba abantu abakodowalira bye nabawa. n'obeera ng'olina amagezi naye tosobola gatuusa ku banno, ilimu ogirina naye tosobola kubuulirako balala. ebyo Allah byaba akuwadde ebyebika ebyenjawulo, singa obikodowalira nga ate ebirungi bya Allah yabikutuusaako, tokirowoozangako nti kyoba okoze huwa khairun lahum, tebakirowoozangako nti kirungi gye bali ekyokukodowala. bal wabula huwa sharrun lahum, kyekibinyo gye bali. sayutawwakuuna, bagenda kuzingibwa mu bulago, ma bakilu bihi, ebyo bye bakodowalira. yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero, emmaali yeetuuka ekiseera nga Allah gikoleddemu omusota, gubeere nga gukwezinga mu bulago, nga gukwezingamu nga bw'ozinga ettaayi mu bulago. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo byatunnyonnyola, ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atyo byannyonnyola ku hadithi ezigoberera aya eno, ti emmaali eyo gye mukusika mubeera nga temugitadde mu kkubo lya Allah, mubeera nga temugitadde Allah subhanahu wa ta'ala wasiima, mulinde ekiseera we bagenda okubeera nga buli mmaali yo Allah subhanahu wa ta'ala agikoleramu omusota, okusinziira ku bukodo bwe walaga. gwe musota gw'oliba olina obunene bwagwo n'obutono bwagwo, bw'olibeera nga wakodowala ng'oli mu nfuna mpola, Allah subhanahu wa ta'ala alikuyiizayo akasota akajja mu bulago ne kajja mu maali eyo gye wakola. Allah subhanahu wa ta'ala emmaali eyo agenda kubeera nga agiguliramu essota, lisesota abeere nga alikusiba mu bulago nga bw'osiba mu mudaali. walillahi mirathu samawati wal ardi, Allah yagenda okusikira ensi eno era yagenda okusikira eggulu. byonna ebyo bibatawanya ne mutagabaako, mugenda kubireka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kullu man alaiha fanin, buli kyonna kye mulaba kuno ku nsi kijja kubeera nga kisaanawo illa wajha, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka yajja okusigalawo, ekitegeeza obusika bw'ebintu ebyo byonna ebitutawanya bidde mu mikono gye. Tugende eri Allah subhanahu wa ta'ala atubale mu ngeri zaffe nga bwe twakolanga. wallahu bima ta'maluna khabir, Allah byonna bye mukola mukenkufu nnyo, abimanyi, teyeetaaga kubuulirwa. oyo agaba ku lwa Allah amutegeera, n'oyo akodowala amutegeera. omuntu waali ewaze nnyo okuva ku nsinga ku ttaka lyo, tolinaako inchi bbiri z'ogabye nti bazimbewo essomero ly'obusiraamu, abo bazimbewo omuzikiti gw'obusiraamu, n'obeera ng'ofudde ng'obirese abaana ku mmaali eyo ne bazimbako erogi, ne bazimbako essabo, ne bazimbako ebbaala. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله مزما الله يولي قول الذين قالوا ikigambo ky'abo abaayogera ne bagamba inna allaha faqirun, Allah mwavu nnyo,
wanahanu aghniyau ffe bagagga bwe baamala okubeera abayahudi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam asomye aya egamba nti anaawola allah oluwolo olulungi agenda kumukubisizaamu ng'amuddizaawo abayudaaya abo abakafiri ne bagamba nti katonda wammwe mwavu ekimala kubanga atuuse okutusaba amabanja tumuwole abeere nga bw'aba atuddiza ateekamu interest abantu abo allah